ensi teyanditutte Yesu nga kamala byonna. Talina kyamala musajja atunga. Sheeka ensi ekusizaamu ekitiibwa naye kikugwana naawe okwewa ekitiibwa okulekeraawo okulumba abalala kubanga bwe tunagezaako okukwanukula mugenda kukuba enduulu nti tubalumbaganye. Kakati njagala otubuulire ffe bwe tusoma bayibuli etulaga Yesu ebikolwa bye amaanyi ge n'obusobozi bwe tuyina obujulizi obulamu obutayigaanika nga Yesu ayina abantu be yatwala mu ggulu. Ekyo tukiyinako obukakafu bw'osoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'omusanvu. Kati nsaba kubuuza gwe Allah gw'otusibako era gw'oyagala tugoberere, oyinayo obukakafu bwonna nga waliwo omuntu yenna gwe yali awadde obulamu obutaggwaawo? Tandikira ku nnabbi yennyini nga tomuleseeyo. Mmwe mumusabira ekiro n'emisana emirundi 5 mu lunaku nga mugamba nti ayi Allah saasira Muhammadi n'ennyumba ya Muhammadi nga bw'asaasira Ibrahimu n'ennyumba ya Ibrahimu. Ekitegeeza nti nammwe mulina obukakafu nti nnabbi gwe mugoberera tasaasirwanga. Bw'abanga omukulu tasaasirwanga, mwe abagoberezi muyina bukakafu ki? Essuula ya 19 aya ya 71 mu Qur'ani egamba nti mazima teri n'omu mu mmwe wa in minkum ila waridu akana arabbika hatima makidhiyan, tewali n'omu mu mmwe wabula nga buli omu wakuyingira omuliro. Ekyo kye kikakafu ku mukama wammwe ekyaggwedde okugera. Lwaki oyagala tuleke Yesu ekkubo n'amazima n'obulamu tuyingire ekintu ekitutwala mu muliro? Njagala ompeeyo omuntu omu gw'olina obukakafu nga bwe yasiramuka n'ayingira mu Busiraamu yafuna obulamu obutaggwaawo nga tonaba kulumba balala. Nina ekibuuzo bw'okyanukula olwaleero nkima wonna w'oyagalira ontwala onsiramule. Kwata Qur'ani, mwena mwekuŋŋaanye mukwate Qur'ani mumpeeyo aya emu mu Qur'ani. Allah wa Qur'ani yatonda omuntu lunaku ki? Lunaku ki kwe yatondera omuntu? Lwali lunaku ki? Kubanga ffe Katonda wa Bayibuli atulaga creation work plan ye mu kitabo ky'Olubereberye essuula esooka. Kati eno challenge gye muli okubakakasa nti kye musinza si Katonda yatonda eggulu n'ensi. Musinza ejjinja eriddugavu lye bayita Hajarati Aswadu, lino lye mugenda okukomba buli mwaka nga mugenze kuhijja. Mumpeeyo olunaku Allah kwe yatondera omuntu owa Qur'ani yamutonda lunaku ki? Lwali lwakumeka? Mukwate Qur'ani mu muntu. Bwe kitabeera ekyo muleke abantu. Musobola okusomesa ebintu byammwe ne musomesa obusamize bwammwe bw'Abawarabu nga temuyina gwe mulumbye kisoboka. Musobola okusomesa obusamize bwammwe, musomese busamize bwammwe, abantu mubaleke. Mubaagazise kintu kyammwe nga temulumbaganye. Kubanga namwe bye musinza tubimanyi. Buuza abaana abali mu Bawarabu bakubuulire ekintu kye mulimu buwangwa bw'Abawarabu, abasajja basamize balogo bennyini abawedde emirimu. Muyinza muti okwagala tuyingire mu kintu kye mukkiriza namwe mwennyini nti bwe muba musaala mubeera n'amajjini. Muyinza muti okwagala mutuyingize mu kintu kye mumanyi namwe mwennyini nti ekintu kyammwe oteekwa okukkiriza amajjini n'emisota nga baganda bo. Eno Yesu gwojerega yatuwa obuyinza ku mizimu tugigoba, mmwe emizimu mugisembeza era mubayita baganda bammwe. Kati mwagala tuleke Yesu ono ekkuba ery'amazima n'obulamu tugoberere ebintu ebifu. Nedda tetusobola kukkiriza, teri gw'ogenda kusinzisa mizimu, teri gw'ogenda kutwala kunuuna jjinja omuntu n'asasula miliyoni 20 n'omusobyo ng'ekimututte kusinza jjinja, ng'ekimututte kutuuka eri kweyambula. Bwe mubeera wano mu muzikiti mwambala bulungi, gwe naawe kirowoozi lwaki bwe mugenda e Makka ate babambula ne mwambala hiraami enkutu 2 nga toyina ndaweya, toyina mpale ya munda gw'omukazi? Lwaki babasala enviiri? Obwo bwonna bwe bulaga obusamize n'obulogo. Kati tusobola kuyingira mu bulogo bw'Abawarabu nga tulaba. Ffe tuli Bakristaayo abamanyi Bayibuli, abamanyi amazima. Ekyo kigenda kubaluma ennaku zonna naye temwina kyakukikolera. Tetujja kusamira lubaale w'Abawarabu nga twaleka lubaale w'Abaganda ne tumuvaako ow'Abanyankole gwe tumanyi n'ennimi zaabwe
tugende tusamire lubaale gwe tusooka okuyiga olulimi lwe okumanya nga Allah si Katonda. Naawe weebuuze lwaki musaala mu Luwarabu, weebuuze lwaki mumala kutunula mu kibbulo okusaala nga tunaba kujerega bakristaayo. Naawe ekyo kirowoozeeko. Bagundi tumanye ebintu bingi.